Ebyanneekolera gyange Hassan Basajja Balaba mu bivuyo gy'okugula ettaka birinnya enkandago bizingiddemu akulira banka enkulu Emmanuel Tumusiime Mutebire. Kampuni y'Abasajja Balaba egambibwa okuba nga yaweebwa yiika z'ettaka lya UBC 23 erisangibwa e Bugoloobi ku biragiro bya Mutebire nti yali agenda kumuwa ssente asasule nga n'okutuusa kati ettaka lyatwalibwa naye nga Basajja Balaba tasasulanga. Ettaka eryogerwako kuliko emirongooti gya UBC n'amakampuni amalala agaweereza ebyokumpewo n'amasimu. It was indicated that that is a core asset which should never be sold by anybody. So the former managers ignored that letter. Okusinziira ku bbaluwa NTV gyefunyeko kopi eyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Okuminagumu omwaka 2010, Mutebire yeeyama nti yali agenda kuwa kampuni emanyiddwa nga Harbour Group of Companies obuwumbi 96 eno nga yannaggaga Hassan Basajja Balaba. Came with a letter from Bank of Uganda signed by the Governor Bank of Uganda. It was not copied to anybody, and the Harbour also never paid. By the time the Governor of the Bank of Uganda? Yeah, the Governor Bank of Uganda. He committed the Bank of Uganda to paying this money, and he did not pay. Ababaka era babakunyiza ku bigambibwa nti abanene omuli ne baminisita baddira ebyuma bya UBC ne babikozesa mu leediyo zaabwe. All these allegations which are running in the media print, that there are some frequent holders who are tapping and using UBC equipment illegally. Yali inginiya wa UBC nga katawere nemma n'emisango egyekuusa ku kutunda ebyuma bya UBC mu kkooti ey'obuli bw'enguzi Godfrey Lujja naye anokoddwayo nti yali musaale ku byuma ebyateekebwa mu leediyo ya Kabakumba Masiko. Yes. Mr. Chairman, Engineer Godfrey Lujja was suspended along with other people in connection with such illegal connections. Akakiiko kakyagenda maaso n'okukunya abaddukanya UBC era abaka baweze nti bano balina okubabuulira baminisita abalala abeenyigidde emivuyo gino. Jingo Francis, NTV Akawungezi.